Ebule ennaku mbale tutuuke ku lunaku lw'abajulizi ba Uganda abattibwa olw'eddiini yaabwe ku biragiro bya Ssekabaka Daniel Basamulekere Mwanga olw'okuzibwa bulinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga nga bwe twogerera nga abalamazi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'amawanga amalala batandise dda okulamaga nga boolekera ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo okwetaba mu bikujjuko bino. Kati abakulembeze mu disitulikiti wa Kiso abakulembeddwamu omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Betty Ethel Nalwima bavuddeyo ne bawanjagira ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya UNRA okuvaayo mu bwangu ddala bagogole emyala gyonna mu Wakiso kuba obukyafu obuva kuzibikira kwajo bwandiviirako abalamuzi n'abatuuze okukwatibwa endwadde. Katulabe nga ne UNRA ekwata ku myala gyonna egyetagisa okugogola kuba tulina main road nga Jinja Road gye tutuuseeko nga nayo giraba nti emaze emyaka egiwererako ddala nga terongooseza oba tegogodde ettaka eryo ettaka limaliriza nga liyingiridde abantu ate nga bano okuwanjaga bati babadde bakola bulungi bwansi mu bitundu bya divisioni y'e Namugongo nga bali wamu n'abasawo b'ebyobulamu mu divisioni eno nga balongoosezza obutale wamu n'okugogola emyala egibadde gigegedde. Kyafu bo bungi wano mu katale kaffe kanene aka Farmers Market kalinamu ensonga zaako nga balina omulimu gwakumala kuzimba emyala gituuka waggulu so si kukola buli wansi ku luguudo kwokka. Bano beekokodde obukyafu obufumbekedde embantu ng'abamu basanze ebyokulya bitundira na ku myala nga balala babitundira ku ntuumu za kasasiro ekiteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Omuntu omutuukako nga wafumbira wonna wakyafu wonna kasasiro kazambi yenna ali mu myala we bafumbira caayi we batundira ebyokulya abantu bonna bwe baliira naye nga wantu wakyafu wazibu nnyo newakubaziika waweddewo. Omuntu omu asakulayi nga abantu 1000 oba olina obulwadde bonna obuvudde wano bugenda kulwazibwa kubanga bulwazibwa ki abantu. Abasawo bakozesezza akakisa kano okubajjukiza amateeka agafuga abatunda ebyokulya era ne babalabula nti bwe bataaga goberere bakukwatibwa okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Etteeka ly'ebyokulya ligamba ki? Clean your working area. Okiraba tekikoma kwambala kwepuloni tekikoma kwambala mataawo wabula olina okulongoosa w'okolera okutaasa community. Kyokka abantu obuzibu babutadde ku ba UNRA abatagogola myala era nga bagamba nti emyala gino gimaze emyaka egiwerako nga tegigogolwa nga kati bakyala kimpadde bagikozesa okutayiza abantu mu kiro ne babatuusaako obulabe. Omwala gwazibikira amazzi ago kyegava tegatambula okuva engulu eri. Omwala ogwo gwa bulabe nnyo guleeta obukyafu bungi amazzi gonna gakuŋŋaanirawo ekiro ababbi babeera omwo ne bakubirawo abantu. Wabula bavumiridde bannaabwe abamala gamansa kasasiro buli we basanze nga n'abamu beefuula abalina emigugu ate olumala ne baleka ebitereke bya kasasiro ku nguudo. Gye giva mugiraba kiserengeta paka wansi ku luguudo kati abatuuze bakasukamu ebisasiro buli kimu aba mu kitundu kino mwennyini. Tulina kampuni ezikuŋŋaanya kasasiro naye tebaagala kusasulira kasasiro oyo. Oluusi abalinyi ba bodaboda najja ku stage n'amuwumbuzaawo ng'alina waagenda n'amala n'atambula n'agenda. Omubaka Nalwima asabye UNRA okuvayo bagogola emyala kubanga gye gisibye obukyafu mu kitundu kino ng'ayogedde ne ku nsonga ebawaliriza okukola bulungi bwansi n'ategeeza nti baagala abalamazi bagenda okutuuka mu kitundu kino nga kiyonjo. Tetugenda kulinda nga bagenyi bokka kubanga bajja tube nga twerongoosa tukikwate nti tteeka kubanga olwaleero kiri mu Namugongo division ku Saturday ab'Nansana bagenda kulongoosa n'abala bangi mu district eno mbasaba twerongoose obuyonjo tebulinda kulinda ate division yonna oba muntu akulagire si bwa gavumenti egenda kujja ng'oli mulwadde nti ate kugube nga yo yendwadde gwe mulwadde. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.